Mu kaseera ng'eggwanga likyali ku bunkenke olw'okubulawo kwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, ate amawulire ge tulina nga bannankyukakyuka abaagala eggwanga mawulire ga ssanyu jjereere, anti omukulembeze ye agenda mu maaso n'otusaggulira nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka, bannayuganda abaagala okulaba ng'ensi eno eshayininga. Batunuulidde ebirungi bingi okulaba nga tubaako ow'enjawulo bwe tutuuka era okulaba nga tubaako kye tukola ffe nga bannansi okwongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe. The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, ndowooza essaawa zino mumulaba baatudde nabo, baali nabo abagenda okulaba nga Uganda eno bagikyusa mu mbeera yonna abo abalowooza nti tetusobola, abalowooza mbu tetulitambula, abalowooza nti eggwanga baaligula be balinamu ettaka era be balina sse. Kugambye bintu byakyuseemu dda. Bulungi nkubuulire lwaki okuyiggibwa kw'omukulembeze ba Kyagulanyi Ssentamu kuzzeemu bubi nnyo, kusitudde enkundi. Amannya n'eddoboozi Batoke yenze munnamu. Luli bano abasajja babadde baatuuka ne babanga abapondooka nga bamuyigga, naye nga balinga abapondoose nga bagamba kituufu akasajja katubuze, nga batandise okubanga bapondookamu. Kaakati bazzeemu ne basitula enkundi 100%. Lwaki? Ebifaananyi byonna byenkutereddeawo bya mugaso nnyo nnyo nnyo. Oluvannyuma lw'abasajja bano okukitegeera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine agenda kwogererako mu Geneva Summit, mwenna gye mumanyi obulungi nti ya mugaso nnyo nnyo nnyo, eri kurusho nnyo, era Pulezidenti waba agyogereddemu kino kirabisa era kiwikeninga gavumenti ya Museveni, oba kigirabisa bubi nnyo 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 nnyo, era tebakyagala kubanga eno samiti ya mugaso nnyo. Concurrently wabeerawo ne United Nations Human Rights Council era nga nayo ebeera egenda maaso, era nayo eddoboozi liba lituuka bulungi nnyo. Kati kino tebakyagala, ne basalawo ne bagamba batya, kuba bakitegedde nti Kyagulanyi waali mu Uganda. Era abantu bangi bambuuza ne bankubira amasimu, bannange Pulezidenti akyali mu Uganda, bana information emu mba sigimanyi, akyali mu Uganda oba yafulumye. Kati bano bakimanyi nti Kyagulanyi waali mu Uganda muno, era agenda kubeera waayimiridde oba waatudde asitreaminge bulungi nnyo, eri bamu streaming abazungu alabisizaawo waatudde mu ggwanga lino Uganda ng'alabisa. Kati ne bagamba twongeremu okumuyigga, tumuyigge ne bw'osanga wali ekipapula kibikkule, ayinza okuba ng'ali awo. Tumuyigge, tumukwate, tumuvube, tumuteeke we basobola okumuteeka, oba n'asobola okutta sigino. Ye actually tebetaaga kutta sigino, wanaaba nga talina ssimu, talina laptop, talina gadgeti yonna, summit egende eggweko. Yensonga lwaki okirabye nti bamunoonyeza paka Kayunga eyo, bamunoonyeza ekiro mu maka ga Honorable oyo Bayensangi, maka ge gayina eyo. Honorable oyo ndooza yeye bamunoonyeza bubi nnyo nga wooliraba nga bamubuuza Kyagulanyi ali luddawa. Ndabe muganda wange Ghetto Speaker ng'agamba ayiseeko ebwayise nga buli ali mu element, ate naddala nga bakuvuga n'oli mu element ogijjako towa element ng'ogijjako nga balaba oba si yegwe Bobi Wine. So ntera nnyo okuva ku mawulire g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliyo ebiba bigenda mu maaso ebimu, gundi yalaze obutambi biki n'otandaba togamba batokaabuze, nedda discussion eba tegwa mu kategore yange. So kati nkubuulidde ekigenda mu maaso, era waliwo nankubidde essimu ng'akalabe n'agamba Pulezidenti bamunoonya nnyo, kati nvuddeyo nkuwa ensonga lwaki bazzeemu munoonya. Naye nga imagine abasajja abagamba mbu bo bayigga ba ADF, bayigga ba Al-Qaeda, bayigga ba Al-Shababu, abayigga M23, mbu bazikuba kw'omukulembeze ba Kyagulanyi Ssentamu kuzzeemu bubi nnyo, kusitudde enkundi. Amannya n'eddoboozi Batoke yenze munnamu. Luli bano abasajja babadde baatuuka ne babanga abapondooka nga bamuyigga, naye nga balinga abapondoose nga bagamba kituufu akasajja katubuze, nga batandise okubanga bapondookamu. Kaakati bazzeemu ne basitula enkundi 100%. Lwaki? Ebifaananyi byonna byenkutereddeawo bya mugaso nnyo nnyo nnyo.
oluvannyuma lw'abasajja bano okukitegeera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine agenda kwogererako mu Geneva Summit, mwenna gye mumanyi obulungi nti ya mugaso nnyo eri kurusho nnyo, era pulezidenti waba agyogereddemu kino kirabisa era kiwikeninga gavumenti ya Museveni, oba kigirabisa bubi nnyo era tebakyagala kubanga eno summit ya mugaso nnyo. Concurrently wabeerawo ne United Nations Human Rights Council era nga naye ebeera egenda maaso, era nayo eddoboozi liba lituuka bulungi nnyo. Kati kino tebakyagala, ne basalawo ne bagamba batya, kuba bakitegedde nti Kyagulanyi waali mu Uganda, era abantu bangi bambuuza ne bakwira amasimu, bannange pulezidenti akyali mu Uganda, bana information emu mba sigimanyi, akyali mu Uganda oba yafulumye. Kati bano bakimanyi nti Kyagulanyi waali mu Uganda muno, era agenda kubeera waayimiridde oba waatudde astreaminge bulungi nnyo, eri bamu streaming abazungu alabisizaawo waatudde mu ggwanga lino Uganda ng'alabisa. Kati ne bagamba twongeremu okumuyigga, tumuyigge ne bw'osanga wali ekipapula kibikkule, ayinza okuba ng'ali awo, tumuyigge, tumukwate, tumuvube, tumuteeke we basobola okumuteeka, oba n'asobola okutta sigino. Ye actually tebetaaga kutta sigino, wanaaba nga talina simu, talina laptop, talina gadgeti yonna, summit egende eggweko. Yensonga lwaki okirabye nti bamunoonyeza paka Kayunga eyo, bamunoonyeza ekiro mu maka ga Honorable oyo Bayensangi, maka ge gayina eyo, Honorable oyo ndooza yeye bamunoonyeza bubi nnyo nga wooliraba nga bamubuuza Kyagulanyi ali luddawa. Ndabe muganda wange Ghetto Speaker ng'agamba ayiseeko ebwayise nga buli ali mu element, ate naddala nga bakuvuga n'oli mu element ogijjako towa element ng'ogijjako nga balaba oba siyegwe Bobi Wine. So ntera nnyo okuva ku mawulire g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, waliyo ebiba bigenda mu maaso ebimu gundi yalaze obutambi biki n'otandaba togamba batokaabuze, nedda discussion eba tegwa mu kategore yange. So kati nkubulidde ekigenda maaso, era waliwo nankubidde essimu ng'akalabye n'agamba pulezidenti bamunoonya nnyo, kati nvuddeyo nkuwa ensonga lwaki bazzeemu munoonya. Naye nga imagine abasajja bagamba mbu bo bayiga ba ADF, bayiga ba Al-Qaeda, bayiga ba Al-Shababu, abayiga M23, mbu bazikuba baba capturinga. We capture the ADF. Omuntu omu ali mu ggwanga muno yeetooloola tebannaba mukapityalinga. Twongere okusabira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu byebyo bwe nafuna kadde nja kujja nkole video oba live tubeerenga ensonga ezo tuzigaziya nga tuzitemaatema. Amannya n'eddoboozi Batoke yenze munnammwe.